omwana omusiraamu gwe bakuba amasasi ono ikyuli oyo ikyuli si muyimbi naawe tubatwalira wamu munamawulire ikyuli yali bibye anti bibye ebyo era naye ali mu creative industry likalawe kumugobamu yali bibye kale abaana abo bonna tufiiriddwa abakulu b'ebika gwe otugamba nti mwe bannalumansi otulangira ku mufu omutaka afudde otulangira own goal bambejja obakubye n'abagereko mukuba bano osindika amagye gabavume okola bwebiti oba toli fair that is bwamagwaya oba okwekuba goolo wekuba goolo tokomyoko ababaka bonna babagula bonna ababaka babagula nkwisa etteeka ly'ebisiyaga Museveni yabagula awo Yasumani Museveni yamugula kakati ogenda kusigazaani naye Museveni awo abasingira togamba bba yawula nkwawulidde ba kainistas abakozesa obwa Gorbachev ne bakozesa obwa Magwaya leka kubafuula nti ffenna tuli abo ffenna tuli concern kakati mukoze mutya okuligaininga okuŋŋamba ekyolukiiko lwatudde jjo olaba kainistas gyaleeta tubuzayo emyezi 8 okutuuka mu mwaka ogujja ogenda okuba ogwakasamemme mu kalulu mu kifo kugamba tuleete electoral constitutional reforms kati tuli mu kugoba ogubbi gumpuuga olw'okuba akakiiko kamuwadde ssente n'olugano gandi mpuuga Museveni yakudde ssente za Museveni mu ngalo ate gwe yakwata ez'emmotoka gwe yakwata bulletproof etagula bukadde 3 gwe yakwata ssente ez'okusasula mu revenue authority Museveni n'awandika nti ezo njazisasula akukuume bulungi osobole omuvuganya omulundi oguddako Museveni alina ekisa kati ontegedde obwamagwaya ne Gorbachev nti Gorbachev avuganya Amerika ate Amerika esobola omuyamba akole campaign ayitemu eyambe ne munne Yeltsin bayitemu naye kakati mukoze mutya opposition mwaba opposition mukuma mutindo ekikulu kutegeera bulwadde bwe tulina kubanga akalulu katuuse era gwogambye nti abalala bakutte omuliro ba bedi n'abalala ebibuuzo okubuuza nti sebo mwami Kyagulanyi gwe tomanyi nti Lubongo ya Gorbachev bw'oba tomanyi then mwembi muli Lubongo yayavaawa nange ekibuuzo kye kiringa kyange naye olwali towulyanga baga nti yatandika people power ng'avaawa olwali towulyanga baga nti Katana Lubongo ya Ssenyonyi n'abalala be batandika people power Mugisha n'abalala bwe babadde bajjako omwogezi nga Ssenyonyi right honorable Ssenyonyi Bisekezi Yoweri ng'agenze mu bwalida opposition tebagaye baleeta Kanyomozi yabadde abeera Lubongo ate ye mufumbira kati bamuleseewo banna kankome wano mwana Besigye ebyalaba abiraba atya Besigye sijja mwogerera musajja atumuleke ekyamutuukako kyekyatutuukako tulina Honorable Mukaaku wano olunaku olwaleero nga tuzze okubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo sebo Honorable tusanyusa okukulaba nange bwe sebo abantu bangi nnyo bakyagenda mu maaso n'ebibuuzo bingi nnyo abakulaba era bagenda ne bagamba nti no Honorable Mukaaku alabika alina yefubitizi ku Nuupu alina efubitizi ku Bobi Wine naye ebintu bino byoyogera oluusi abantu tebamanya gye byava kaakati era ekiri ku mimwa gy'abantu nti Abedi Bwanika yaggyeyo bwino mungi nnyo era Abedi Bwanika nti yali alemeddwa n'okugenda mu parliament singa teyali Honorable Kyagulanyi Ssentamu akakuubagano buno obuliwo Honorable kiki obwogerako otya nga bususse obungi mu baana ba Nambi ebintu bibiri ebiteekwa okukolectinga mu statement gy'okoze yes ekisooka nti Abedi Bwanika yali alemeddwa okugenda mu parliament kabeera kuba Kyagulanyi
Abedi Bwanika obutafaanana Kyagulanyi okutandikako okwesimbawo kwali kwa mirundi ebiri. Okwasooka okwasookera ddala nga tutandika Nkoba za Mbogo era yavuganya successfully n'abeera ssentebe waffe owa Nkoba za Mbogo eyasooka mu University Makerere eyasookera ddala mu Uganda. Omusajja nga w'amaanyi ssentebe waffe nga tutandika Nkoba za Mbogo nga mujanja Walusimbi n'amuddirira Zaake n'addako nange nenzirako Zaako no wafuwa Emityana Zaake Peter Ssenyumba era mpulira abantu abawunzika ebyafaayo era mu ngeri y'emu bwetyo naye boogera ku Nkoba za Mbogo ne basobola kukkiriza kuwa credit wensaana kukola ki kugenda Nkoba za Mbogo ye yasooka buli omu gwe yeenyumirizaamu nkubuulidde abaasooka nga Abedi Bwanika yasookera ddala. Nkoba za Mbogo tumutandika mu kyenda mu gumu nze nyingira e Makerere ku budde obwo mu 9 mu gumu nsanga Babedi nsanga Bakawuya Mwebe nsanga Bakyewalabye Mali entandikwa ddala eva mu Lumumba Hall ewaali wabeera bannanga abo Bazaake oluvannyuma tukkaanya tufune ssentebe Abedi Bwanika successfully avuganya afuuka ssentebe era bw'avaako Walusimbi tayogerwako Walusimbi nze badde simuwuliranga nako yakola omulimu Zaake Peter Ssenyumba kati mukungu wa Kabaka mu bulungi bwansi yakola omulimu nze ne Zaake twakyusa nnyo Nkoba za Mbogo okumufuulamu agenda mu politics nze ne Zaake era kwe kulaba ndi abaana ba Nkoba za Mbogo bangi abayingidde ebyobufuzi abayingira ebyobufuzi ate nga bayingidde awo era Nkoba za Mbogo waffe yagulirawo bannaffe ba Segona Bampuuga Bakabuuza Mukasa bonna Basekabembe yabagulirawo kubanga Ssaabasajja yali ategedde bulungi contribution y'abavubuka era n'atuwa ebifo 7 abalina ekifo kimu mu lukiiko lwa Buganda oyo Bwanika ne banne Bwanika addamu okuvuganya obwa guild president Makerere waliwo ekkobaane lyatasobola kumenya ekkobaane eryo nze nalimenya nga bagamba nti abantu ba East North ne West bano bannaffe ba Museveni era be baabireeta ebyo okusobola okunyigiriza Abaganda nga baongereza ku Obote yali akoze ku University Kasitoma Muganda tofuuka guild president era njagala okubuulira nti nze ngenda okuvuganya balaba mbawangula bantwala mu safe houses safe houses mu biseera ebyo zaali zazze awo ku hoteri ya bagita Mase Wandegeya we baasooka okunsibira mu go down Katonda wange hoteri eyo awo mu mulalo gwayo kali banta nga open campaigns ziwedde nekinyiganya abaana kuba nali mobilize aba northern nnyo nali mobilize aba eastern nnyo Bokothi nga be bakulira campaign zake aba western babananuka olwo bakulanga ki okutwala omwami ono gundi Sam Mugasha owanaro kati olwaleero wa NADS director be bali ba campaign managers bange
kakati bagenda okulaba nga universe engigasi anti tukoze nkoba za mboga agasi wasoga nsete amusa tesida banyakitala kati bano bali so shocked okulaba ngo bagasse bonna mbagasse kakati nze ne bampisaawo bannange ne bagamba no ogido campaigning bwotyo abaana bonna bakusaamu ekitiibwa bajja buzire bagamba tetwagala na kuvuganya ku kyankoba za mbogo gwe kati gwe ssentebe wa nkoba za mbogo ne bakuyisawo buyisa gwe ssentebe kubanga nali nina popularity nga nnene yes era bwentyo nenkolo ssentebe wa nkoba za mbogo nobody regulated naye njagadde okugamba nti okulonda okwaddako twakwatagana ne bannaffe abanoozana yes oba omuvubuka bamuyita opoka bamutemula kalulu ka kiza Besigye nga kawedde ne bagamba mbu akolagana nekkoni bamuyita opoka oyo Simon Opoka yali Simon Opoka yeyagirira president netukwatagana nabo kati twongere okunyweza solidarity yaffe gye baali batugamba nti okubako netuleeta Lopez mukuye nafuuka giriri president olwo abaganda mulitansa okuyingirawo tuzaako ezo zonna zaali achievements ez'okumenya politics omubi yes naye ng'era ozijja ku Babedi Bwanika be bafawunda Abedi yasobola kuyita mu bwagiri president obutafaanana Kyagulanyi yes oba abantu abala Abedi ye yasooka okuvuganya President Museveni ng'omuvubuka era mu mwaka gwa 2000 mugumu nedda 2026 kubanga wali 2021 awo Kiza Besigye yaliwo Kiza Besigye n'amayanja n'emabega naye Abedi ng'omuvubuka yajja 2026 tikyali kyangu n'avuganya ne basebaana n'abalala abatonotono abajja teyasobola kuyitamu olwaffena kye tumanyi ekyo kyo kimanyiddwa butereevu najja 2011 era n'akomawo nange navuganya naye ku 2011 nawe n'ovuganya obwa pulezidenti awo yes era twali ba candidates 7 twali 8 nga ffe 7 tuli opposition yes mulinya nga tuli opposition waliwo abatali opposition nga balininga ku NRA sinza kumala era nagamba abantu ku olwo nti twesimbyewo naye agenda obbawa choice omutuufu ayinza kuba nze n'otunu maybe n'Abedi Bwanika naye nabagamba nti bwe tunuli abasigadde mvuganya the movement brotherhood abazze ku lwa movement brotherhood Museveni jjajja wa movement ebiseera ebyo nze bwente bwe nakiraba bidandisali kojja wa movement Besigye yali avudde muki mu movement Beti Kamya yali wa movement butereevu bwe nagamba abantu abamu ne bankyawa nnyo naye nze nga mbagamba oyo Abedi n'avuganya kulo n'avuganya ne 2016 n'akomawo kakati gwe bw'ojja n'ogamba nti Kyagulanyi yamuyamba okuyitamu kwa member wa parliament that's not right kubanga tukwatagana na Abedi 2016 tugende ekyaddondo tukole omulimu oguyisawo honalebo Kyagulanyi tuveeyo tukole omulimu gonna ogwayisawo MP abalala paka Arua olwo mwegasse nga ne Kyagulanyi atugattako bugassi so kyemwatandika twegasseeko yes so it is wrong okujja n'ogamba nti Kyagulanyi ye yayamba Abedi okuyitamu kubanga nze n'Abedi twali ba principal ba DP block nze n'Abedi twali ba UID yes reunions ffe twazikola nze n'Abedi ffe twakulira obululu bwonna okuva ekyaddondo okutuuka Arua nga nakamuzanira mwekali lwaki olowooza nti Kyagulanyi yayamba Abedi ninga bane mukoze emirimu gy'amaanyi nze n'Abedi mu people power ba candidates ffe twagenda nga tuba-identifyinga kinoomu Kyagulanyi teyaliko yalinga atudde uwe magere ffe twagenda physically
ku ground ebusoga gombolola toyinza gamba nti oliyo yawona. Ekyokubiri nze n'Abedi mu nuupu ey'olwaleero tulinamu bamemba ba palamenti 48 abakyagulanyi be baliwa bemwaleeta DP block eyina bamemba ba palamenti 48 mu nuupu babale mbadde sikitegeera gene e Masaka ngalo otageko n'abalala betwagabula obugabuzi abona kama basiba bandi badde ba bali ba people power. Yes. Naye ne banyizibwa bwe badde abayiga ne baddayo mu DP yaabwe bananyini people power. Si abali besembereza people power bananyini people power bananyini gitandika. Naye ne bwogenda kubaliwo tandikire bukoma nsimbi ndi walana Veronica ojeba Sewungu ojeba Dr. Bedi Mpuga Namaya nyeya Basegona gundi Kanyike omuwala kadi independent oyambuke ogende n'oyo omuwala wesese fetwa siwa kyagulanye oyo omuwala wesese fetwa mu recruiting ngaba DP block obulide ojje oyambuke kadi waggulu mu Great Ampigi Teddy Namboze Muwanga Kivumbi namenya kinali kati mwali b'amaanyi oyambuke waggulu eno yona ne bwemba mulekedde kiyaga nenga lekiyaga fetwa muri kuti si ali kutinga kiyaga bali bamukwano mu kuyimba ne fetwa muri kuti ne kamomolekere ojje ba Segona wano wona kwata banaluyima tuina 48 abasigadde omwenda be bakyagulanye tusobola obbamuwa Balozias tusobola obbamuwa ekitegeza ye mukulu kyagulanye alina mwenda so kali kyangamba sikitegeera alina 10 kyangamba sikitegeera oli ng'agamba ndi ono yayamba oli omanya Abedi kyeyayitamu mbuulire eyali ku lugoba oluteebi okukakkanya amaanyi ga the best guests. Bwanika yavumanga Besigye Bobi bagamba naye yamugambanga ebituufu mbuno Besigye akolera NRM Bwanika yagamba ekiseera kituuse tukyuseemu n'avuluga Besigye oli Bwanika ayogedda nedda nagandi obwa pulezidenti bujja kuvanga mu angi emu so kitwale nga bwakitwala yavuma teyavuma naye bw'aba yavuma era n'awangula era sigwa wamuwanguza bw'aba yayogera ebituufu era n'awangula era sigwa wamuwanguza kyogamba nti Abedi akyasobola okuwangula nga taliko maanyi ga nuupu ate maanyi ga nuupu gaawa e Masaka Greater Masaka mbuulira nti Mwami Kyagulanyi yagikola abantu twayitamu nga tutwala empapula za green twawukana ne bamaawo wali e Masaka so banange tuve mu byokuwunzikanga history nga bweraaba Museveni bwe bamuwunzika bakayiira tebalina kye baakola naye nga ne bakayiira baalwana ate nga be basooka nayo kale nno ekyo njagadde okitereeza ekyokubi kye njagadde okutereeza kyekigambo ky'osoose okugamba ndi nze osoose gamba nti mukakubagamba nti gwe oyina akakuku ne Bobi Wine gwe lwaki tomwogerako kirungi kyonna akadi bwe kibanga ddala fubitizi saagaliza era byenjogera bwe bityo then bulwadde bulungi obukutta ensi yonna tebube bulwadde bulungi obulwadde baaba egwate kati mpulira bukutta ab'ebusoga bukutta abaawa bukutta ab'e Masaka bukutte b'Abedi bukutte baani obulwadde bw'obutaagaliza obulwadde bulungi gwate munange obukwata buli muntu tebubenga siriimu bukutta abali bafoot soldiers bukutta abali mu kkomera bukutte ba diaspora ababuuza ebibuuzo bunatera kwana ne bafandaza bali botegedde abateekamu sente botegedde bannaffe ab'ebikukujju tebujja bakwata naye nze ndowooza kyandibadde ekituufu ye muntu okwekuba mu tooki ye nga ye gwe nga ggwe jo parliamentary caucus bagiyise kimpatiire
era mukaaku nze nabagambidde mugenda ababaka bano nze ntuula mu paalamenti abaganya ogenda nze ntuula mu paalamenti totuulayo byempulira erubaga wano byowulira naawe ndowooza omuntu yeetereeza ani alina okwetereeza nabakubuulira olulala wano waliwo omulabi waffe olwaleero eyakajja wano olwaleero era nga gwe mulundi gwe ogusoose okukulabako wano tategeera kiki kyogamba ani yeetereeza tabitegeera muto wange mukwano gwange menti wange Kyagulanyi yeetereeze ayige engeri gye bakulemberamu awulirize ebibuuliriro akolagane ne banne akolagane na ttiimu so si na bukundi yes akolagane n'ab'obwongo n'ab'amagezi okusinga abamwana oba bakola nabo okumuwaana kuno okuyina contribution nene nnyo gye kuleese mu kumenyaamenya nuupu principal tagambwako principal tasobya principal takola ki ekizibu kati kyatuuka mu ggwanga lyaffe emu ku crisis ennene ng'ogyeko ekiwambansi kyennyonnyola buli lunaku ng'ogye ekitwetera effuga ekitwetera era ekizaala owa dictator ekirala kwe kuzimba tetuyita mafia cults mafia cults mu bukulembeze bwonna we zibeera namutta era ensi ezimu zimaliza zifuuse failed states basabukwata ku levo y'eggwanga waggulu obayagala okukimanya gende Colombia Mexico egendeterera mu butereezi eyo ewabeera besikoba abo bakaasa mmeeme besikoba abo adi mafia cults kyezizaala mafia cult na wano mu Uganda kyali kijja naye ne tukizikiza wetwafuniranga osanga buli omu waali Sokola afuga wano Maria Mungu afuga wali Gundi afuga wali naye bwe mufuna mafia cults ebyo bye bivaamu ne baba bayimbi ne bifuna ba mafia cults industry yonooneka yoba ne tokiraba mbadde mbiraba bano bagoberera gundi mafia cult kintu kibi nnyo ate mu bukulembeze akali gyobadde ombuuza bwe tufunye mafia cults mu NRM tekyagobererwa nga kibiina bagigoberera nga ki omukulu agamba ki muzeeyi kyagamba kiki ani asinga omuliraana tubbire ku bigezo bampeeyo ku bbaasa gundi simwagala ne bwoba okontributing ekyenkanawa era singa NRM teri mu mafia cult wandibadde olaba abasajja nga Badombo Basebalu Michael Kennedy Sebalu be bandibadde because bano mu bukulembeze bwabwe babadde impeke osanga omusajja nga Michael Sebalu yava ku university n'ayingira youth councils n'agenda mu CA ng'akiikirira Buganda n'agenda mu East African gundi n'agenda mu parliament emyaka 2 n'agenda nga akiikirira Busiro East n'agenda mu East African parliament n'agenda mu African parliament omutasobola kuba ng'agenda mu bintu ebyo nga mutono atekwa kuba nga munene leero bafulufiga bamusinga okubeera influential anti kyekugambye Michael Sebalu bamusinga bwe bampaako example Sebalu naye ne basebalu abalala bangi mu NRM abasajja nga bakinusoke bakadwa naye ne bagamba waayi katubireke Dr. Kiddu Makubuya ali eyo yakali because of the mafia cultism President Museveni ayinza okuba ye tagiraba tagitegeera naye kyebazimbye mafia cultism yoyo atuuka naga nti katuleeta abavubi nga teri yamukuba ku mukono ngabo ye kyayagadde era gye mumalira bad governance kubba mabaati kubba mbuzi z'abakalamojja ebyo bwe bityo gye mumalira kubanga impunity mu mafia cultism impunity ekula negejja okusinga
kapa mukama waayo mu mafia cultism obuli bw'enguzi mu mafia cultism patronization nsinza nkuwe akula n'asinga buli kimu era kati bwe kyekiriwo mu ggwanga patronization olaba bwasensedde n'ebibiina nsinza nkuwe kati yaliwo era mafia cult munda mubeeramu internal terrorism mu kifo kya internal democracy bw'otulabye mukama tetujja kuwa kaadi tagambwako tabuulirirwa tobiraba mu opposition timuhabulwa ate ebibiira ebito kali birabika bye bisinza okukwata enkola eyo muganda wange Kyagulanyi yeetereeze bw'aba ayagala nuupu bw'aba ayagala opposition kati gyakulembera obutabeera mu fugabi mu clutches za mafia cultism alina okwetereeza mafia cultism azaala enkola embi n'emize emibi eri abakulembeze ekisooka azaala obwo bwannantagambwako that's dictatorship mafia cultism azaala impunity nga bwe ŋŋambye mafia cultism atandika okuzaala obwa kayini omuntu n'atandika okufuna enge anti tewali alabawo munne naye olwa impunity ajja kukola ebintu ebikambwe oluusi n'okuttanga mwagendere kituufu mafia cultism kyakola so njagadde okutereeza bwe luba lumbe luli lwogambye mukaaku ate oyo ayogera kati nze nasirika naye ndaba abalala bangi abayimuse kubanga teri ayagala nkola eyo ereeta ebizibu ekyo kitutwala ku bizibu by'opposition ebirala kati ebizeewo nakubuulira nti kati opposition yaffe yazadde ekintu ekirala kitali kirungi fenomena endala etali nungi okubeera nti luli tubadde tulina ebizibu byaffe interparty rivalry individualism abantu okuba nga batawaanyizibwa occupational hazards za regime n'abamu ne basakambira kuzo naye mu mbeera eyo kati twafunye an emergent phenomena empya naye egenda tutuulira bwe tutagitegeera etulemesa olutalo lw'okwenunula nti aba opposition ku 100 kati ojja kusangako aba opposition 20 nga bagamba nti we are opposition in government OIG nga opposition yabyo agikolera mu government naye gurupu ng'eri awo 15 ku 100 20 ku 100 naye nga bagamba nti ffe enkola yaffe tulina kuba mu government naye nga tuli mu opposition nga Nobert Mauki yakola ne Nandala Mafwabi akena and the company advocate among abo balina ekikula kyabwe Siranda balina ekikula kyabwe era tebamanya kirala tebalimanya nti DP yakolebwa naye okugenda mu buyinza mu ngeri esobola okujuna abantu baayo bagenda mu buyinza nga bo be bajunibwa ng'abantu era endagaano basobola nozikola ekiro era basobola okukwatibwa ekitambo ne bwaba nga aliwo gavumenti alina ekitambo nabo ne bakikwatibwa era ekitambo bwe kiba kyakutemula nabo basobola okutemula bwe kiba kyakubba basobola okubba bwe kiba kyakulimba basobola okulimba bwe kiba kyakuyisaawo basobola okuyisaawo nga beefaako bukka ng'abantu ano babeerawo opposition tulye nabo tebajja tuleka naffe tugende tulye nabo ogwo gugurupu gunene ogwa opposition tulye nabo gugurupu gunene okufa obufi ogwo kumpi kati gukola 70 like 65% tulye nabo tulye nabo ne bamba muli ku struggle removing a dictator yasooka kugamba nze bwe mbasifunye ekifo kya MP ebirala bisooka ne biyimirirako mbasifunye bwa kansala afiirawo akutomera n'akugyawo nafaayo mwena muli mu lutalo olwo ye atunulidde kino kifo kye kya bwa kansala bwe bamugamba nti owange wano osobola okugyawo ebibiri osobola okugyawo ebitaano ogende mu bwa MP ne bw'aba abijja kugwavuganya azeti yayitewo kagamba kati gwe mukaku oli kuki geno gyeyoseedo mala okuyitamu bwe kiba kulwanirira balwanyi bammwe
waki yasooka n'akiyimiriza oba myaka 2 oba 3 oba 4 Kibalama totubulya bya Kibalama ffe kalumala kunegotiating omusaala gwaffe tulyoka tulabe bya Kibalama totubulya bya Kibalama tulina kumala ffe kuwasa embaga nezitambula tulina kumala kugenda ku baku opposition tulina nabo baagala nnyo ebirungi first ng'ebya struggle tebinaba kujja weya struggle birumya anti byo byakwewaayo bwe kuba kulinnya nyonyaga nange nina okulinnya ennyonyi oba agirinya emirundi 10 ameka oba sente zigenze mmeka tomubuulira by'opposition byogenda kukola buki opposition tulye nabo ye agamba bugambi nti gwe sebo sale nti kiki kyogamba mpa soko mpe wano nze wano oba bano okwata 20 nze njja n'okukuwa okwata kasanze emmanga ndidde nkulagirire ne waka gye bali opposition tulye nabo ate yo nga mbi nnyo n'okusinga opposition tulye nabo eyina philosophy ne bali in government balina philosophy the end justifies the means nze tuligenda okutuuka ndiba nina bwendi yatunuulira famire ye nabigenda mu maaso naye ate ne wabaawo opposition the means justify the end ye yammwe opposition the means justify the end ye bagira opposition mulamwa opposition mutindo waliwo omuntu omu yagamba nti bw'olaba munnabyabufuzi omwavu oyo opposition omutuufu naye munna opposition ng'olaba ng'alina ssente oyo tabawa opposition abatulya naye era bali boogera ku Saamu Mukaaku ne baga nti Saamu Mukaaku wa opposition yennyini omutuufu waliwo gye ne yali akwogerako naga nti oyo Saamu ye wa opposition naye bano abalala bonna kali gwe kwezi tosobola kubeera mu opposition ziri okusinza ku kyobadde okuva eri ku Ssemuju gwogamba nze bwe naaba ne kamera yange nja kugiwa buli muntu sikulabanga ng'onsabye sente naye bunaku ate gwonkubira ate gwonoonya ate gwoteeka mu transport gwe ogamba aiwe nja kutayiza we bampadde akafaya yange naye ate oyagala nnyo okulaba nga abantu ab'omutindo obawa chance abantu babategeere oyagala nnyo okulaba nga abaana baffe bafuna obukulembeze kubandisaalidde osooka okulowooza abaana bano bagobewo wano osooka kulowooza nti abantu abalina ensa bajja kuyamba generation ekola eddako naye bali banguba mangu nimwe bamuzeeyi temulina kye mutugamba mamuzeeyi temulina kye mutugamba tolina kyoyogera temulina kye mutugamba ebyo byammwe ebyo byakikadde n'atamanyi bya bufuzi awoza tolina kyotugamba naye ate gwagamba ebyabwe ebyekikadde benkanya emyaka oba amusinzako emyaka 3 oba 4 oba 5 gwate okubeera nti Kyagulanyi 45 ate yagamba Mpuuga nti mulina kye mutugamba kwegamba 49 egamba it becomes funny naye lwaki agali mwana feka tusooke tuyiseewo ekyaffe ekigambo ekyo nga kinene mwana katuyiseewo ekyaffe okuyisaawo ekyaffe nga kigambo kigazi ati nze kubuulidde mwana temulina kye mutugamba abo bakwezi tebalina kye batugamba mwana n'obagamba kiki oyagala bakugambe olwokuba bagambe mwana ffe tusooke tufune akaffe naye nga futi soja asigalidde awo oyinza okusanga kati nga katutwala ng'ekiriwo olwaleero nti obukulembeze bwa Nuupu ekibiina kyaffe kitwagala era ekiri mu struggle omwaka guno gwokka 27 busobodde okutambula eŋŋendo z'ebweru 7 buno omwaka 2024 bw'aba mukulembeze atwala abaana omukyala business class omanyi business class okuvaana okutuuka mu America oba California sizimanyi sente $7 $9 buli muntu business class sente nga nnyingi nnyo $7 $9 kubisaamu abantu 5 kubanga ko ku nnyonyi tebaayo nti ono mwana muto
olwokuba gwe kwezi owadde kenda mwana mutajja kuwa nga bino ebyaffe bya takisi ate nga byaffe bya takisi njagala owa ekifaananyi kirungi kale bw'okubisa dola kenda emirundi 5 oba 6 oba 7 ziba sente mmeka sente nyingi nnyo kale teekako woosuze abantu edda bamuzeeyise mwogere batambula n'owulira nti bwe yagenze e London yasuze wa muzeeyi Lutaaya yasuze wa kwezi kwezi n'amuteeka mu kamotoka ke wano 5-star hotel akati bw'amalayo emyezi 2 ziba sente mmeka sente mpitirivu zivaawa kati bagenze okukola emitwalo 3 aga dola just mu ngendo 7 emitwalo 3 aga dola kubisaamu mangu awo emitwalo 3 aga dola mu myezi gino 3 tolagenda ku myezi 3 anti kutugaye mu myezi gino 3 naye emitwalo 3 aga dola gaba sente mmeka eza Uganda kati omutwalo sente mpitirivu sente mpitirivu kakali sente ezo singa waziwadde miliyoni 2 structure za NUP 2 okuzimba structure za NUP okutalaga eggwanga ozimba structure mmeka zimala bulungi singa nga ku sente ezo wagambye nti emitwalo 3 aga dola katulwane tufune balooya tufune baki bagende bajjeyo abaana baffe abali mu makomera oba nebweru weetaagisa okugenda ng'alina emirimu emitongole gy'alina okugenda okukolako kandi nze nkuwadde Kizza Besigye si mutono wa bulijjo bw'abadde ng'agenda e Bulaaya bagamba nti asula wa Muniini asula wa Kabagambe asula wa Semakula asula wa Muwala wa Njuba gy'asula oyo ye Kizza Besigye oyo ye Ssemwogerere oyo ye Ssebagala kuba bwe tubadde nabo mu nsangi zino omuntu basobola okujjuukiryako naye gwe okola otya anti emirembe gikyuka kale kagikyuke tulabe sitwago weenegguka kenava nkugamba nti ng'oggyeko ebyo ebikuuso ebimeruse oba obuzibu fenomeno emeruse mu opposition egendo tutuulira because olina okumanya ani ateeka okukulembera struggle ono opposition in government opposition tulye nabo oba opposition mulamwa mutindo omanyi bw'oba okola ng'ozimba concrete akolebwa ebintu kumpi nga 6 mortar and cement amayinja emisumaali n'ebyuma oba emitayimbwa akole n'obutimba akolebwa omusenyu oteekamu amazzi naye singa kwezi bagaye kugenda okuzimba kalina eyo eri awo n'oyiwa omusenyu ne bw'oliwa loole emitwalo 50 tolizimba nga temuli seminti tosobola kikulu nnyo okumanya nti mu bino byonna byenjiwawo ekisiba ebirala okukola kyetwagala okukola bakiyita seminti anayinza okuba nga si asinga obungi ate nga yeye mutono okusinga omusenyu kyetulina okutegeera nga opposition mu kiseera kino weetaaga opposition in government naye ina roolo gyeyinza okuzannya togigoba bugobi ate yakuga ndi opposition naye dirwe weetaaga mawo nga mutudde ku meeza mu planning ogenda okulumba oba omwetaaga nga bakutte kwezi n'omugalise mu mama kituufu ekyo oyina okukola judgment nga wano bwera bwe yatugamba nga yakajja mu office nti nze kyengenda okusookerako kwe kulaba nga Seggirinya ne Ssewanyana bava mu kkomera era byataasobolanga ye naye awo omuleeta so mwami kwezi opposition tulye nabo dirwe balina okuba n'omugaso opposition tulye nabo simanyi sooko nyinambululire ndabe singa nga katugambe oyina omubaka nga weerubaga nga katugambe ye ali mu opposition tulye nabo w'osinga okumwetaagira vuga ambyulensi ezo bwe zolowooza nti ekikulu gitwale
waliwo abaana bali wali beetaaga kujjayo. Tulina omulwadde Masaka mulwanyi waffe. Okiregedde? Yeetaaga okuvaayo. Yagende wamukula, yagende wagu n'azijjayo. Naye tomuteeka ku lugoba luteebi nti kakati ono yagenda okuteeba okukuba essasi liri eritumwine lyeyakuba ekabamba. Atakisobola, tajja kupulaningira strategically. Agenda okupulaningira ogamba nti wano twetagawo gundi, wano twetagawo gundi. Yono mulamwa yamanye ekinyusi wekigwa. Bona oba oyagala opposition tulye nabo akugireyo DR forms tajja kuzijjayo kubanga ajja kusooka kufa ku kikye. DR forms z'obwa president tazifaako ng'ate ye tanayitamu. Kakati mu lutalo bagamba omulwanyi omutendeke afiirira ggwanga. Si gw'oyagala ye muzira. Era gwe njagala oyo. Ono tulye nabo asooka kugamba nti nze amasasi kagamala okuyita ngira neekweka kubadde nina okusavaivinga okutuuka. Tawaayo bulamu bwe. Naye n'omubuuza nti kale oyagala okutuuka nti onootuuka otya nga bali tobakubye. Naye yagamba mukaaku tusooke twekwekeko wano. Ekyo si kimala okuyita. Nze nina okuba minisita. Nze nina okuba MP. Ddala. Nze nina okuba LC1 chairman. Olutalo nga luwedde. Naye bw'omuyita yasooka okuteekakako olutalo nga luwedde tuliyambale ngule yasooka okukooloobya ennyo. Naye ng'omugamba wawaayo mutango ki musitwago byowulira nga mbadde mpulira oli nagamba nze bampita right honorable Yoweri Bishekezi Ssenyonyi kwe twatandika people power. N'omubuuza ssebo ekyadde ono nga saakulaba. Ejjinja nga saakulaba. N'ebugiri nakulaba tugenda kumala. Ate ejjinja n'ebugiri gye tuzaalira people power. Ejjinja n'ebugiri naye gwoga ndi gwe wagitandika. Wali luddawa nga tutandika? Arua saakulaba. Mu reunion zonna saakulaba. Bwe twali tusunsula abakandidate saakulaba. Naawe wali osunsulwa busunsulwa. Sebo watandika people power wagijjawa. Naye bwatyo bwagamba ensi. Kubanga ye yali mukiri agamba yalina okwepreservinga asobole okufuuka MP, asobole okulwanira obwa leader of opposition, asobole okulwanira obwa kosasi. Tayagala kusonga wano ku front line. Bw'aba akoze ripooti kuba Mutulaki n'abalala asooka kulowooza ki wasinga okufunira bw'oliikinga ripooti eyo n'ogiriikinga bw'oba ofunyemu kyenkana ki. Tasooka kulowooza nti ripooti endiikinge tesobola kugenda mu parliament. Naye yasooka kulowooza nze ng'omuntu wano nfunawo ki. Ate naye tomunenya bwatyo bw'abiraba. Bwatyo bw'abiraba. Era okumanya abiraba bwatyo nti ne bwafuuka leader of opposition tayinza gadi zino ripooti ze nakolako ze ziba zisooka ku mmeeza. Ate asooka kulimbalimba n'asooka kutwala ate ku peneti watasobole kuyingira. Kubanga peneti yesi mwangu. Bw'avaawo n'akulimbalimba ebiddako n'asooka kutwala kakati wano tukyusizza mpuuga ku commission tulese zaake bw'amanyidde eddala zaake nti tasobola kugenda mu kifo ekyo. Tasobola kugenda mu kifo ekyo. Ayina ebimulobera okugenda mu kifo ekyo ne bw'anaamuteekayo emyaka 2 egisigalidde kijja kubanga kikalu. Therefore mweyo ako fire tujja kuba tulina kituli era ng'omulabe waayita okusaanyaawo ejje. Ntegede bulungi. Nkitegeera. Kali gwe ali eri atabitegeera gwolowooza kolera omulimu gwe foot soldier era ng'ovaayo ng'ogamba kale basajja naye yoono akulondedde zaake gwamanyidde dda nti tagenda kubeera mu kifo ekyo. Gwamanyidde dda nti alina ebimulobera. Gwamanyidde dda nti bali omulabe yateekawo dda emizinga ne land mines tasobola kutuulawo. Ate yandituddewo n'asimulayo land mines ng'alina ne mine
tuzita mine cleaners sweepers azirina bwayagala okujjawo kakati mwe mumala emyaka ebiri kati wakamala emyezi 3 twogera zakakibeeremu nga naye bakimanyi tasobola kubeerawo ne bwoba nakirekawo ng'oli bamugjeewo singa nga amateeka ga palamenti gabadde tegatujuna agamba nti tomala gajjawo muntu yandigambye ndi zaake waali nga tasobola kutuula mu kakiiko ako temulina kyemufunamu ku lugoba olulwanyi olw'obununuzi nga opposition emyaka emeka ebiri nga bali bayisawo bye baagala bo bokka kali gwesanyuka naye nga yoona koze kyetuyita ekya Gorobashev Gorobashev yali mwana w'Abamerika Gorobashev yali mutonde wa Amerika ne bamutwala mpola mpola n'ayingira n'afuna ebifo n'agenda mu position of influence Abarasya nga balowooza nti byakola bijjuna Russia naye ng'akolera Amerika bwe yatuukira ddala ku ntikko ng'atuuse mu eri presidium n'atandikira ddala okukola ng'akuba paasi ng'agikubira Bamerika naye ng'Abarasya balowooza nti Gorobashev ali mu kututunula bagenda okulaba ng'aleese Boris Yeltsin oluvannyuma lwa byonna kubanga ye partnership Amerika gye yali azimbye mu CIA eyingire mu KGB eyingire mu bwongo bwa Russia era oluvannyuma lwa byonna Russia yagwa yakadde engulu yo nga Russia bwerowooza bwerina okubeerawo kijja nkutegeeza naffe mu opposition bano bannaffe basale bannaffe basaabagabe bapiraawo bo badde eri ne basoma ne beeyambisa state institutions ne resources eza intelligence covert apparatus ne bafuna briefs ne bagamba kati awaani atuzannyira omupiira tulabe nga opposition bulungi kakati oli ajja kujja gambe nti oyo gundi mulonze mu kifo kya deputy chief whip kumba oli yamutumye ng'okimanyi bulungi ne mu mateeka tekiriyo naye alonde oyo bw'aba mwami Rubongoya musomesa w'abalooya si looya wa bulijjo musomesa w'abalooya kwegamba amateeka yagakensuka bw'aba right honorable Yoweri Bishekezi Ssenyonyi looya munamawulire yakola na investigative journalism eyo kwezi wadde toli looya naye ku journalism gw'olina osobola okukola ekyo ng'okitegedde sisobola n'akatono era kubanga nakiraba nemanyirawo nti tekikola alonda bamuyita Bobi Wine Robert Yagulanyi Ssentamu yali mu palamenti emyaka egi 3 tiwasoma diguli emyaka 3 bakuwa ebitongole n'obikulira kati wakola ne media house yo naye tosobola kukola nsobye lwaki yo oli abadde mu palamenti n'abeeramu n'amanya emirimu gya palamenti bwekiramu asobola okulonda omuntu ng'akimanyidde ddala nti omuntu teriyo kifo kya deputy commissioner chief whip tekiriyo lwaki yandiroza omuntu n'agamba nti nonze omuntu manyi palamenti bwekola nze zaake nja mukakawulwa mpaka oba baagala oba tebakola naye oba ne bano basewungu baseggona tebamuyambye kubanga basewungu bayivu seggona muyivu seggona yakubuulidde jjo bannaffe tebawulira ne bwe bagamba tebawulira sewungu yasirikira ddala omusajja yali w'amaanyi lwaki oyagala sewungu anti be basirira lwaki oyagala sewungu nga waliwo akubuulidde tosooka genda kwatanakubuulira genda kwakubuulidde ate akubuulidde nali mu palamenti yokka n'abali ebweru bamukaaku ate saabo bokka n'embuga ne bishopu n'akibishopu ne Ssaabasajja ne Katikkiro gwe sebatabuulirwa okulootya n'amasimu oluusi n'ogajjako ng'abantu baagala okukuwa obubuulirize ku bintu ebiri obvious naawe bye wayitamu
ekyo kyekireetedde okugamba nti bali basaabagabe n'omulangira omukulu w'obusaabagabe n'alinze eŋŋoma bo batukutunuulira ne bagenda nga beeyambisa sente za gavumenti ne beeyambisa intelligence ne bakusoma nti ono alinamu omutima gw'obwakayini tusobola omufuula akaana kaffe kagolobachev kasitaba nga omutima ogwo gw'obutaagaliza gukuze tusobola okulinnyira ku ekyo nitumufuula kagolobachev akatono kagende katukolera omulimu bw'oba nga toyagala kubitegeera era toyagala kubimanya naye waakiri obubonero butegeere kituufu yo twabadde Masaka fenna galubindi gye zaabadde n'ababaddeyo babaddeyo goloza lwaki ate abakulembeze ba nuupu bakansala ne ofisi za nuupu eza kunga ze zandyaniriza piraawo ekyo kyamalamu amaanyi ate nga bo bampuuga ne Juliet Kakande ne ba Nakumusa n'abameeya ne bagundi ba Dr. Abed bagamba mpuuga n'abagamba vice president Mulamba tusooke tuyimirize ku kunga agiddemu abantu abatali ku kigendererwa kyaffe be batusizeemu obusizi kunga yandibadde mubi naye tumuyimirizeko tumale okusengejja baani abamulimu abekavule ne bagamba no kunga oyo ye mutuufu ne beekwata ne bannamayanja abaali balowooza nti ekyo bakola ne bajja wali ekavule ngo pulezidenti yabayise ate ye yasimbula kiro n'agenda n'alinnya ennyonyi nga baayogedde naye akawungeezi meseji yasangawo Nyanzi ne Lubongoya babituulemu ate bakugamba nti eri e Masaka obuzibu obuzzeeyo buli ku Nyanzi na Lubongoya nakatana be bagamba nti kunga agende akole yalese bakunga batategeerekeka ate gwolese bo kwegamba ate nanyini kuza musanga enkima tesala gwa kibira tekisoboka era bakongobaliraawo ono vice president Mulamba outgoing leader of opposition commissioner oli gundi Dr. Abed ali ku shadow gundi mukulembeze former presidential candidate musajja mukulu ono namayanja meya Mulamba honorable batadde ebintu byabwe enjawukanaza bwabbali bajje mubatawulule neraba bwokoze era nga baga tulinde omukulu bwe yakomyewo yasomye Twitter guno gubbi gwogenda gwakkiriza kutya sente z'akakiiko wuuyo ku lumbe lw'omutaka mulyoyo okubagiza eyo emboozi ng'alinga ennumba gwekoze eki gwerumye ero okwandibadde ng'okubituulamu n'okugamba munnange mukwate bulungi ensonga ezo yalinye bulinyi ng'agamba Zedriga oyo simusangawo Zedriga ye ayina kapasite ate ne bwaba ne kapasite ebbaluwa zimuwandiikirwa bamugamba bugambi zisome ku byakunga bagamba n'abatanzi gwesoma ekiwandiiko ng'ovumirira mpuuga naye bo bamala baga bakozesa bo tebalinamu common sense anti ate terrorism gwe nakugambye ow'omunda mu bibiina bw'oda okikola ekaadi tolina kubanga Dr. Zedriga bw'oda okikola ekaadi tolina tetujja kuwa kali gwe Dr. Zedriga tolina sente n'akasaala ketukuwa miliyoni 3 tetujja zikuwa byebyo ebiriwo ensi tebimanyi naye nze nja bibabuulira olugira era Zedriga amulabako ng'akaaba nze bandekeredde sente ne bazisibamu mukazi wattu yakomawo be babigirwa musajja wattu bamukuba knockout awulidde tubadde tukuwayo kalawense ka miliyoni emu tetujja kakuwa oba okiregedde kakati era okugamba waziza musango gundi tukugobye oyina wewozaako ate gwomaze ogoba ani agoba kugamba bakayini bali kakati bali babagundiza bakolanga Golobachevu bakolanga bamagwaya syndrome ezo ssatu zetegereze the kainistans munda mu opposition mu force yandibadde erwanirira obununuzi babeeyambisa nga basinziira ku bunafu bwabwe
the Kainistans ne babagamba ffe mubeereeyo naye mukole nga bamagwaya buli lwe mukuba ggoolo mwetebe bweteebe ngenda kudda ku kyamagwaya naye kamalayo ekya Gorobashevu mukole nga bagorobashevu ffe omulimu mugukole paka ekintu lwekinayiika ekyeyo nga tekikyaliwo ate oli yalayirira kololo we unatuukira obudde muno nga tebuliiwo kale mbadde nkugamba gwe teweewuunya okubeera nga ensonga ya Kkunga eyandibadde resolved wasanze Kkunga oyo yennyini mu ofiisi za NUP mu uniform za NUP bebaaniriza piraawo Masaka ekyo kyamazeemu amaanyi kansala Kadega baani kyawukana n'ekyerubaga owa NRM alina abantu 11 n'awangula balina 75 kyawukana tekyawukana kitono kyawukana n'ekyerubaga okusanga nga mwami meya bamutomereganyiza ne deputy meya we tobiwulira mbiwulira naye kakati kyawukana n'oli gwe walaba akuba emiggo banne yabasasebula kibooko nga bateesa ebitaliiyo bwe twali mu kalulu mwami Bobi Wine yagenda okukola kampeyini ne lubongo yawe ne bagamba nti fe wano mu West Nile tuwagira Ayume owa NRM Ayume tetumulabangako wadde mu reunion oba wantu wona naye yagamba wano gwe tuwagira naye ne tuleka Kasiyano Waduri abantu andi kyebatandika Kasiyano adduse ku Bobi Wine nedda era nga bino ebyabeedi Bobi Wine ye yayisaamu abeedi Kasiyano yaliwo Kasiyano yatwagaza abantu ba West Nile twayitamu byonna bye twayitamu nze namaliriza akalulu nga bonna babasibye ne Bobi Wine bamusibye ne Kasiyano nga musibye bakyali ku prison omuntu ali ku prison kalwanga ali ku prison nani abo twafuna oluganda lwa musaayi oluba lubagatta naye oli tewayitawo bbanga yagenda eri kugamba nti wano muwe Ayume ne bawagira era mu West Nile tukyalinayo waffe kiki tetuyinayo waffe Zedriga ava West Nile neyagwa naye twasuula Kasiyano eyali akomandinga ng'ava mu parliament ne banne bonna be twayidentifyinga bacandidates ne bagwa ku principle bbiri eyasooka if you are not NUP you are not with us Kasiyano yaliwa ANT naye nga wa people power ANT yali ya people power Jema yali ya people power DP Block yali ya people power CPS ng'obunene yali ya people power FDC okutuntuntu yali ya people power naye baleeta if you are not NUP you are not with us ebyo babikolera wali ewe nava okwawukana nabo mu electoral commission kyekyakwawukanya nabaawo ngamba we shall not conscript people ka Asumani president wa Jema ogenda mukoloti mbwa kati atayingire NUP izeyo mangu sagala kubuza izeyo mangu eri mu Arua bwe yagenda abule ngagamba wano ize Ayume okumugamba mugadde waffe osuula otya Kasiyano omusajja ne mu parliament ali tested bwade singa kati Kasiyano ali mu parliament ng'ali ne Basumani ali ne ba Segona singa ekintu ky'amaanyi Ayume akoze eki Busoga twa-identifyinga ba MPs 68 abajja bavuganye nga tumanyi tujafunako wakiri ba MP 21 mu Busoga kubanga Busoga manje ate taba kuba nsonga mbi waffe wa DP Block okukola amaanyi gonna okulaba nti omwana kyebakutikayitamu n'omuwala kyebakutika okweyambisa naye yali tayitamu bwe yaduuse mu parliament ogaa nti abasoga bampadde akalulu bonna kambawe reward omuwala bamuwadde bwa deputy chief whip ekifo ekitaliyo okitegedde naye yakola endagaano ne Kadaga naga wano njagala gundi twamaliza fa people party tulina kyetufunye kwa opposition tulina kyetufunye okujjako omuntu omu naye nga kaluko ba president wakawangula mu Busoga mwonna district zonna okujjako district 3 ate ne mulemu okuyisaamu ababaka nkulaga obwa Gorobashevu kakati singa twalina abaka 21 n'obagatta ku kwadanumu omunana oba enkaaga twandibadde nabameka mwandibadde kumpi kati mu 8
wana babaka abandi badde ab'amaanyi mu Wakiso ne Kampala Diru n'agamba yali wali Demaya webagikolera ewa mukulu Kigongo awo Mukaaku we yafiira, Kakande we yafiira, Mabike we yafiira, Lubowa we yafiira, Sembogga ne Sebuliba Mutumba we bafiira, Sajjalya Beene we yafiira wano mu Wakiso Kampala. Nga Kigongo tabaagalamu mwe mujje mu parliament. Andi oli omulangira omukulu wa Ssaabagabe agamba ne bamukula bagandi bannange abaana bano mbaleese mbasabe sibakoledde ebintu byonna nti ye sibakoledde ebintu byonna nti ye mubaka w'erubaga oyo musooke mumumpe ono Mukaaku mumuleke. Nze njagalayo ababaka 13 bokka mu Wakiso ne Kampala tusobole okutereeza akaalo. Ng'olwani agamba oli omulangira Maiko Mukula omulangira omukulu wa Ssaabagabe President Museveni ate President Museveni aba mulangira ye Ssaabagabe. Akandu naho agamba bano bannange sibakoledde nga bwe yagamba abayimbi Sali Musale era bavaawo ng'omwenda gumaze okuyingira. Jono Sali Musale olwayingizaamu ababe bavaawo nga obuntu omwenda abataddemu obuwumbi omwenda nga buyingidde. Kale mugende mukole omulimu naye bano tebajja era Mabike tajja ali ku prison n'omukulu Arua eggulu Mabike ne bamutta ne baleeta Nyeku yavaawa mu byobufuzi byeyo. Kakande Kerezipo ne bamutta ne baleeta Yoweri Bisekezi Ssenyonyi. Sajjalya Beene ne bamutta omusajja eyakola omulimu mu campaign y'Ekyadondo. Waliwo yampadde buyino wa Sajjalya Beene engeri gye yakola campaign. Sempeebwa eyali meeya eyali campaigning okuba MP naye bamukuba n'omukuba emiggo ne bamuwanika ne ku kabangali oyo Sempeebwa. Ne bagamba nti waakiri ono gundi kati aliyo Ekyadondo Nkunyinyi wadde yatugamba nti twali badongo naye waakiri ono. Ensonga weeziri ssebo wali Sebuliba Mutumba ne Sembogga nabo ne batugungulwa waakiri Bashir bayirawo omubiri ene waffe Lubaga omanye ekyagwayo Lubaga North omanye ekyagwayo Kasibante ne Lubowa ne babatta gwe nakugamba kimuganda wange. Naye kakati mugenda kukola mutwe okugeyininga olutawo ne luba lunene nnyo ku Nsereko nani n'Enyanzi tolumanyi naluwulira olwo lwo ne luba lunene nnyo ng'eggwanga lyonna lina kufuuka singaawo. Obwo bwe bwa Global Chief obwo bwe buviiramu okula nti DR forms tezaakuŋŋaanyizibwa n'ezimu zikyali wano waliwo ogenda wali wa mukyala Jasi Nakitende bakyazirina ez'emutundwe tezaavaayo ate zaavaayo. OTN opposition tulye nabo ye kugamba nze kasanfuna ekyange banonyayo ezoba president zikyaliyo mati naye n'omutwalo ogumu mu 13 gwe twafuna omutwalo ogumu mu 14 gwe twafuna omutwalo ogumu mu 13 mu dakiika 2 zaali ziri mikono gya ISO mikono gya intelligence gya SFC mikono gya Kiryowa nga bamaze oziwaayo. Wawulira omusango tugututte tugugyeyo tugukoze ate tubirekedde ekkooti y'abantu gwa Global Chief. Abaana bavudde gye bavudde bajje mu kibuga anti babagamba ku luno tugenda na Robadoba style banoonya komanda bamulaba okujjako okubakwata okubateeka ekitalya nga Robadoba style bogenda ekitali abaana bakulira ndifaate wali yatuloopa gundi ye yatuloopa Global Chief ye yabaloopa Global Chief be batuloopa gwe genda ekitalya kyalako makoma nze mbaddeyo abaana tebalina muntu mulaago bagamba ffe ba Global Chief abaffe bennyini mu nuupu be batuloopa kyova olaba babakwata 126 ekalangala naye ne bagenda ne bajjako 8
gwe bagambye nti Nubianili yali wanjawulo nnyo ne Edi Mutwe okubeera nga bo babajjako ku bannaabwe 126 bo ne babata bwa Gorbachev. Kyenjagala okumala nakyo kyekije nagambye obwamagwaya kwe kuba golo all the time obwa Gorbachev obulabidde Masaka ku piraawo eyo tumaze ne obwamagwaya ne weekuba golo buli kaseera engulu bampita obwinyi ebusonga bampita ngobi naye gwe Nalumansi kali gwe kwezi nawe opuse Nalumansi naye nga weerabidde gwoyita Nalumansi yafiirwa abantu kumpi 120 in one day. Abaana be batta atunda emmere akola ki ayino yali activist n'ataali nga gwe bakwatidde eruuka. Kakati mukulu Sambi oyo gwoyita Nalumansi afiiriddwa babishopu baafa, afiiriddwa bamasheikh, afiiriddwa abayimbi okizaleni mumuyita okizaleni ani radio bano abaana bafa abafudde ennaku zino. Ono omugundi tulinayo ono mulwana eyafe yayimba toka kwa balabala ato abasooka obaleke tulina bano omwana abadde ayogera ebyobulanzi ono gundi bebi deo nakugamba nodali mayinja omwana gwe bakuba amasasi nga bakubye omutaka ni muyimbi ki gwe bakuba amasasi omwana omusiraamu gwe bakuba amasasi ono ikyuli oyikyuli si muyimbi naawe tubatwalira wamu munamawulire ikyuli yali bibye anti bibye ebyo era naye ali mu creative industry likalawe kumugobamu yali bibye kale abaana abo bonna tufiiriddwa abakulu b'ebika gwe otugamba nti mwe Bannalumansi otulangira ku mufu omutaka afudde otulangira ounigol bambejja obakubye n'abagereko mukuba bano osindika amagye gabavume okola bwebiti oba toli fair. That is obwamagwaya obwokwekuba goolo wekuba goolo tokomyoko ababaka bonna babagula bonna ababaka babagula nkwisa etteeka ly'ebisiyaga Museveni yabagula awo Yasumani Museveni yamugula kakati ogenda kusiga zaani naye Museveni awo abasingira togamba bba yawula nkwawulidde ba kainistas abakozesa obwa Gorbachev ne bakozesa obwa Magwaya leka kubafuula nti ffenna tuli abo ffenna tuli concern. Kakati mukoze mutya okuligaininga okuŋŋamba ekyolukiiko lwatudde jjo olaba kainistas gyaleeta tubuzayo emyezi 8 okutuuka mu mwaka ogujja ogenda okuba ogwakasamemme mu kalulu mu kifo kyokugamba tuleete electoral constitutional reforms. Kati tuli mu kugoba ogubbi gumpuuga olw'okuba akakiiko kamuwadde ssente n'odugana oga nti mpuuga Museveni yakudde ssente za Museveni mu ngalo ate gwe yakwata ez'emmotoka gwe yakwata bulletproof etagula bukadde 3 gwe yakwata ssente ez'okusasula mu revenue authority Museveni n'awandiika nti ezo nja zisasula akukuume bulungi osobole omuvuganya omulundi oguddako Museveni alina ekisa kati ontegedde obwamagwaya ne Gorbachev nti Gorbachev avuganya Amerika ate Amerika esobola omuyamba akole campaign ayitemu eyambe ne munne Yeltsin bayitemu. naye kakati mukoze mutya aba opposition mwaba opposition mukuma mutindo ekikulu kutegeera bulwadde bwe tulina kubanga akalulu katuuse era gwogambye nti abalala bakutte omuliro ba bedi n'abalala ebibuuzo okubuuza nti ssebo mwami Kyagulanyi gwe tomanyi nti Lubongo ya Gorbachev bw'oba tomanyi then mwembi muli Lubongo yayavaawa nange ekibuuzo kye kiringa kyange naye olwali towulyanga baga nti yatandika people power ng'avaawa olwali towulyanga baga nti Katana Lubongo ya Ssenyonyi n'abalala be batandika people power Mugisha n'abalala
bwe babadde bajjako omwogezi nga Ssenyonya Right Honorable Ssenyonya Bisekezi Yoweri ng'agenze mu bwalida opposition tebagenda baleta Kanyomozi. Kanyomozi yabadde abeera lumu. Ate ye mufumbira kati bamuleseewo. Bannange. Kankome wano mwana. Besigye ebyalaba abiraba atya? Besigye sijja mwogerera musajja atumuleke ekyamutuukako kyekyatutuukako. Kyekyatuuka ku Besigye. Omulungi omulabi w'emikutu gyaffe tubeebazizza nnyo. Tubadde ne Honorable Mukaaku Sam agenda kukomawo Olubaga South ng'omubaka wa Parliament. Tubaagaliza ekiseera ekirungi, mbeere bulungi, mweraba.